I'm good. How are you? Very, very fine. What's up? Navuddeyo banange Rwanda. I'm Trace. Kalina ku stress katandikire ku ive ku kivulu kyo. Yeah. The preparations cause omaka kwatete kunawera. Yes, I'm having two shows mu mwaka gumu. The first one and the second one. Kitegeeza, why did you guys do it like that? Okusingira ddala show yasooka yali about African music kubanga tosobola kufulumya album ngeeyo notagi supplementing na event nene creating awareness na kukatiza nti album eno ebadde yakabisooka tugiwulirize kamugirabe nga njibakubira ku stage kyekimu nekye twakoze ku Sankofa. So it was more about shining a light and creating more awareness about the album Sankofa. However, tinakubye n'ennyimba enkadde kubanga ezo nnyimba bambi abantu bazaagala so nabadde nokikola naye nga tukyakola ebivulu ebirala okitegeera in album bweneesituka ennyo of course ojja gyeyongerako naye ekivulu ekirala ekyabantu bange bawansi kuba naye ndi muntu wa wansi. Everyone was saying wakoledde ba waggulu sente zaali nnyingiko. Yeah, actually eno show tetwagiranga na like massively because the audience bebantu bebatwaye tumanyi one on one like omuntu gwotuukirira n'omugamba munaye nina ekivulu then supportinga mu ngeri gy'asobola so yabadde more about like a few people but sinti bafani banga bala siba recognizing oba sibalowoozaako njagala bakitegeere nti we are sitting down and making preparations tukole show yaffe eri sente zaffe zetusobola. Tukena musheno nga buli kimu ekyabadde the stage. First of all, the dress code, mateka dress code. Inze, yes, by the way, I've seen like a couple of people tebategera style ya dressing but inze siri muntu akola ebintu abasinga my fashion sense is very very different setting ya bulijjo so it takes omuntu ali weird oba alowooza nganze okugitegeera. However abantu abalina opinions zaabwe nazo nkitegeera they are entitled to their opinion but this is me, this is how I dress and olina kukitegeera oba okola kyo kiraba obulabe. Yes, concert yabaddewo. The preparations were good. The stage twakola ne ATS abasajja bampa stage eyakabyabo banange. Big up on yourself ATS so nawe muli. Yes, with my team Swangs on the band beba making sure eri manage it buli omu buli service provider abeerawo mu budde nga kola omulimu gwe so gochoba omanya it was more intimate bands abantu abasinga actually reaches out to okujogera kubanga bezawe we liked your talking points so yabadde intimate nga bwe tuyiwayamu bwe mbakuba endongo so kyabadde kiri cool like lucky however era gye twagwereddeyo show yamaze neetaabuka nesituka kitegera but it was more about creating intimacy between me and my fans and I hope everyone yazze okumpagira nti having a good time. Okay, let's talk about the curtain raiser. All people are featuring on stage yemo nawe. Zafaran, that was obvious. Ayimba Zafaran yayimba ekitegeera kansubire era nze temunnabanze kyemanyi kyemwakalaba ku Zafaran eringa like 1% like she has so much more and watch out Zafaran zomanyi nkukiririzaamu era ogenda kikuba. Okay, then ndaba Elijah Kitaka naye muganda wange ali very very talented. Tuli bakyali tuli ba mikwano twayitanga ba Luganda musiru naye ne musiru so like tukwatagana bulungi nnyo and ndowooza yensonga lwaki twasobola okukola ennyimba ze twakola kuba twabeeranga nnyo mu space yemu ffenna so it was very easy to create chemistry and make music together. He's also a very very talented man like temunaba like but these are like people that I believe that are gonna like grow and blow up so big. Elijah, Zafaran, like just watch out. Okay, Fig Fameka. Maje. Oh ye maje. Yangamba agenda kujja. Of course yajja a little bit nga shetambuddeko but he kept his word najja. Labate omuntu azza okunyumira just no meet ku stage era n'atakola ki n'atagaana so first of all Fig Fameka is real energy like ate musajja ali very very talented waba akutegedde aba akutegedde waba takutegedde
Dabata kutegede, he's real, and big up on yourself, Fiki. Yes, we are working on something with him. Jagala tukoleyo album nze naye batu baweyoka EP. Yeah, me and him, just the two of us, because they are not touch about like engeri jakola atwe jempulira nti neetaaga oba bwe tukola naye erina kyenyongerako oba nange bwe tukola naye nina kyemwongerako. So he's a very talented guy, real energy, artist mulungi, asupportinga, anjagala, nze ndi fani we ate naye fani wange. The last act yajja njagadde omusembyayo, that was Keko. Nobody saw that coming. Oh yeah, that was a surprise. Actually, the moment when Namlawanga land is by the way, if possible, we should do something with Keko for sure. Atem Chala Ali very quick, Ali smart, like Yajanakula rehearsage, and she had like everything on flick on the right, you know, tone. So mwagala nnyo first nzembade fan wa Keko kuva biri ebiseera nga yimba this is how we do it, never ready and weasel, like nzembade fan we. So actually nze kyali kimpeza ekitiibwa n'amaanyi okuba nga nkozeeko n'omuyimbi nga Keko. Amanyi Keko akimanyi nti akuba. Keko is very good. Keko is just nti nga bw'omanyi obulamu bukuze no neeri, but she still has it. And I'm actually thinking bwe tunabanga tukkakanye, we link up to them tukoleko endongo naye, nze njagala nkoleko n'omuyimbi ng'oyo okitegera bebamu okitegera bebamu, like abamu twabafiirwa I never got the chance because radio was one of the artists gwe nali njagala okukolako naye. Akayimba ke akekyama kanyumiranga nnyo, but ndabaka waliwo ne Keko, so fingers crossed mu budde obutuufu ne mu setting entuufu tugenda kukola nabo endongo gye tugenda okuweereza Bana Uganda, and I hope bajaja. First twagala tutuuke ku Trace. Waliko backup singer wa? Yeah. Okutegera kushonga 2-3 okitegeera. Actually naliko ku 10 years of Eddie Kenzo gye yakola. Gye yasembayo kola ku Serena. So it was a great experience. Nze ebiseera nga bw'oŋŋamba nti ndibeera Azawi ali kati ng'anyiza n'okukuba essasi. Wallahi nga nkugamba bampitanga Zeds ebiseera ebyo. Yeah, Zeds voice. Wallahi nga ne bw'osibako akawumbi nkugamba oli mulalo n'ekikyamu, because I never saw this come. Era just kyeŋŋamba abantu towevumansi nga tonnafa, anything can happen. Era abayimbi bannange bonna abali mu background eyo behind the curtains, sigala ng'okiteekamu amaanyi ng'oli disciplined, tomanya Mukama kyakutegekedde mu maaso kuba nze yanzaani ekitegeera kati nali backup wa Eddie Kenzo emyaka emitono egyo emabega. Laba kati show yange ate abantu bazze bampagidde, basasudde ssente nnyingi okuzaama okumpagira, so just nebaza Katonda. Tugenda ku Trace. You happen to be nominated in a category A, tough. First of all, how did you reach there to be nominated in Trace Awards? Honestly, I don't know, like sijakuwa like an exact, process of how I got there, but I know abantu abakola ku events bwezityo oba ababeera abettanira mu occasions bwezityo baba batunula, like they're always watching what African artists are doing, the work they are putting out. Ndowooza ate nakolako ne abadde nkolagana nnyo n'abakozi ba Trace. I can't say nti bensonga lwaki nabadde nominated, but they have like given me a platform. Abantu nga Calvin, waliwo n'omulala bamuyita Kinoti, n'Abannakenya abasinga ababadde banjagala nnyo kitegeera. So ndowooza bagamba kana akawala kalina something ekiri special, katukaweeyo recognition ene. Era nze okugenda sawangudde award naye okubeera ku event eyo n'okulaba bye nalabye nabadde inspired, era kyanpadde amaanyi okwongera okuddamu okukola ennyo okusobola okulaba nti ntuuka ku level ey'abayimbi ab'amaanyi bye nasanzeeyo eyo, abayimbi nga Davido, abayimbi nga Rema b'amaanyi. Nalabye Melody, nalabye Dibanj, nedaba Two Face, nedaba n'omuvubuka bano gaye yayimba ne Davido, like there were so many great artists kyemulina okumanya. So it was a pleasure. Nendaba Yemi Alade, but gwekyobamanya kyabadde so inspiring nga bayimbira ku stage nolabanga ensi yonna eleekaana nga bayimba ennyimba. So nze nabadde so inspired, so njagala nange nkole nnyo nteekemu amaanyi. Mukama wali bayagadde nange nja kutuukako eyo level, but nze kyengenda okukola kuteekamu mutima gwange n'amaanyi gange nkole omulimu gwange
nkole ekintu kyesinga okwagala, which is music. Being put in a category gye baakuteekamu gwe wakiraba otya? Tewafunamu fiya n'ogamba? Okusookera ddala naye sikisuubira, manyi waliwo ekintu ekituukawo ng'obadde tokisuubira, so outcome yonna evaayo obeera okay kubanga you didn't expect what happened. So for me nabadde sina like concerned nti nyinza obutawangula, no, but for me just okubeera nga they recognize me ne bampa ne dakiika gyabadde ng'emu performing ku stage eyo, like kyabadde kimala. Hopefully next time tunawangula, but for me that was still a big win being part of such a great event. Nakyogeddeko ne ku Twitter page yange. Yeah. So like nze nebaza bwebaza newemba nti like bino ebintu byonna ebisinga they're like bonuses for me, like saabisuubira Mukama just yakola ki yampa guno omukisa mwebaza. Okay, now let's talk about the Oberface. One of the performers, I've been hearing people screaming, we want Azawi. Yeah, ngenda kulinnya ku stage. Tetemanyi abantu abasinze abazza wano be batasobola kujja ku Serena. Actually nava ku stage ku Serena abantu nga ne basigala awo for over like 20 minutes. But what you have to know, I was on stage for more than 2 hours. But abantu nabawa energy like they didn't even expect it to share chocolate. Like I kept on the energy. Ne basigala nga they want more from me. So kyemanyi bebaza waneno tukimalirize. So ngenda kubeera ku stage shortly. Right now kuliko Nyashinsky bwanavaako kudeko ndozo omuyimbi omulala, then I step on stage tukikupe ngenda bakuba endongo semadongo. Thank you very much. Thank you so much. Okay, Azawi, you're telling that story wajovudde kati nga oluyimba losa ku album empya, buli emu oluyimba luliko story waji wava okujja obaddeko backup wate tugambe wali tomanyi nti olifuuka kyoli. Omuvubuka ali eyo wansi ng'ayagala nga aweddemu essuubi. Okusookera ddala actually nalabyeko stories ezimu abantu balowooza ndi planned. I don't know where they got that word planned artists. It's what they say, but abantu balina okumanya nti nange hustlinze mbaddeko disappointed, nkozeeko show ez'obwereere, badnimbyekoko lwakuba sibye ebintu byenzija okuvaayo njasanguze oba ngambe buli omu kubanga buli omu alina gyevuddewe, buli omu tojja mukola kimu ku bannakuyo. But ekyanfula endowooza ow'enjawulo nti nasigala okusookera ddala I first worked on myself as an artist. Nfuba okulaba nti ndi wakabi nti omuntu ajje agambe oyo omuwala ensi tennamumanya naye wakabi. Omuntu wabanga tanaba yenna artist ali mu background, omuntu wabanga tanaba kwogerako statement eyo, that means you still have a lot to do. Nti najja omuntu najja nagamba nti yes tebakumanyi ensi tennakumanya but oli muyimbi wakabi, oli artist wakabi. The moment wowulira ekyo ng'omuyimbi yenna akyali mu background manya nti kyokola kiriko ki ku mulamo, just gwesigala nga you doing what you doing, emikisa emituufu gigenda kusanga ng'oli ready. Ebiseera ebisinga tubeera desperate, which I understand. N'otugezaako yiyo mukole noono kigezeeko, but wekiba kiganye don't be so desperate kutuuka kukola bintu byotalina kukola. Gwesigala nga weekirizaamu nga osaba we improving nga artist mu kyokola, abantu abatuufu bagenda kukola ki kusanga togwamu maanyi. Nze nabagambye nali ebiseera ebyo nali nga ndi backup wa Eddie Kenzo, okitegeera nga newoja n'oŋŋamba nti zaawedde ogenda beerako ensonga olunaku lumu nga sobola kukkiriza, okitegeera. So nze kyenakola ati ekisinga obukulu ti namulimu lwakwagala. Abantu abasinga tumulimu ati oba abaana abali bwansi eyo bamwagala omuyingiramu because of the fame, the money, the women, the men, ebintu ebiti ebiri flashes, the spotlight. But first understand, why do you want to do music? Do you love it? Kubanga bw'onooba music omukolo olw'okuba oyagala togenda nakulaba nga nti ostrugglinga, ojja kulaba nga just you're doing something you love and appreciate. Toja ne kasootandika olowooza nti music omulimu lwa ssente lwa bikina kino ng'owulira struggling, that means you're in music for the wrong reason. Because doing music tolina kubanga oyina kiri about money. It has to be a passion.
eyo passion ye keepinga persistent n'olemerako oli consistent paka wokikuba abantu ne bakutegeera. So abayimbi bonna abali etogwa amaanyi gwe kikole lwa kwagala lwa mukwano weetereze ng'omuyimbi sigala ng'oli looking oli disciplined. Trust me, you're gonna be something big one day. I sign out. Share.